awo wennyini kati oŋŋamba otya mbu mwaka gujja olina pulaani ne Katonda ate ekyo ekikazi nze nkidaba tekigenda kuzaalira mwana kuba tola nti opulaaninga bya mwaka gujja kigenda kwongezayo mwaka ku mwaka nze ne bwe nkitunula butunuzi mu maaso bwe nti siramamu yadde omwana naye Kawuthara ekikuyisa mukyala wange ekikazi kyekyaki mukazi tayagala kuzaala mwanneekobedde nandiki wamma baba kyekino kye nagamba nti abantu babeera ne pulaani zaabwe bateesa saakigamba omuntu ateesa tomanya bibeera mu kisenge eyo okitegeera so kati naye baaba ne baba Kawuthara nsobola okuddako ku sayidi ye nga kiri kyenjogedde oyinza okubanga ng'olina ekikusumbu okiina tubuulire tukusalire ku magezi kubanga bagamba waliyo n'abasajja abatazaala tebagamba bugambi kiyinza okubanga kituufu obanga olina ekikyamu obanga kiri kwoli olina kuwali ofunisizaayo ku lubuto oba n'alukulimba bulimbi n'alugjamu banyinaze mutabuse naye amazima gali nti siinaayo muntu gwe nali nfunisiza luno kati tolaba tuyinza n'okunenya omukazi ow'obwereere naye banyinaze bwe mubanga obweraliikirivu gwe mulina bwa mwana pulaani zange bwe ziba zibadde za mwaka gujja kambajje ku muguwa kambajje ku ggwagi enteekateeka kanzisembeze kati kankole kaweefube omwezi guno gwennyini ngenda kusimba Nakakongo ndabe nga nyingira eggwesezo ly'omwana oba oliawo munaggwamu obweraliikirivu kyemmanyi lizaati ngenda zibawa mu bbanga eritali lyawala nammwe mujja kuba mulaba engeri gy'oludde wali badde otuwana babiri mwagala balongo bw'aba allabaana abampadde nja kukimwebaliza awo wennyini Faizo kukugezesa nina omukozi gwe naleeta eyo ewaka gw'oba ogezesezaako oli owa pulaani ze sooka omuleke paka pulogulaamu zino zinaatuuka ogezeseze ku ono gw'anaafuna olubuto ako kasandula nawe katono nnyo golaba kajja mu baabona nga w'omulaba ffe tetutu ku byakujja ekikulu mwana ffe maama yali munene teyatuzaala aba envuumuulo eyamuvaamu nedda olwolulyo nedda naye Kawuthara gwe nga tobitwala sipiidi kyogamba kati oyagala tenzirena ku mukozi mba sekkakkanyiza omukozi si muntu simulabanga nako simanyina bwafaanana ojja kumulaba si byalulyo ekikulu mwana naye temufaayo omanyi omuntu omugezi bamubuulira kitono n'ategeera kinene kati nze nategedde dde ekizibu kyammwe mwagala kuwulirayo babayita ssenga si bwe kiri kati ekyo mukyendekere nze kaŋŋende nkole omulimu gwange nja kubayita kukebera bugere nze ojja kuba okinkoledde kale nenze Faizo ekituleese tubeere eno babiri bino njagala kubikugamba nga bali abaana bato tebaliiwo nze mbadde ntiisa ofuneyo abawala ngaabo owa abantu bamu bajja kiyita bwenzi naye ku musajja tebuba bwenzi ofuneyo abawala ngaaba oba ogezeseze okwo kusakwona ogezesakona bwe kiba kyakubafuna nga tusaba beefuna kindekere nze njabba kufuna olaba otyo naye nze mbadde nteesa ebiseera ebisinga obungi Kawuthara weewaawo kale mwagala ku baana ababayita ssenga naye ate n'obugumiikiriza kikulu nze nkikasanza tusooke tubeere bagumiikiriza nze nkugambye mpaayo omwezi ogwo
nja kuwaliza ati mwezi gumu kuba kali birimbi jeyo kale nti tubadde tuplaninze omwaka ogujja kangende njogerera munnani guno gwennyini mwezi guno gwennyini tukole ku nteekateeka nze nja kuwa omwana nja kubawa abaana ekyo naddala nze naye era omusajja tazaala mu mukazi omu omusajja azaalako mu bakazi abalala ffe kitaffe yatuzaala omu yatuzaala mu maama waffe yekka yazaalako ewalala nawe kyoba okola zaalako wabweru ofune egundi ez'enjawulo Kawuthara tofaayo nze ekyo kindekere nja kikolako nga bw'okyagala kale ne bwe kibeera ekyo nti kuzaalako mukyala omulala si kibi era eyo idea simbi nga bw'ogambye ne kitaffe bwe yakikola naye era kyetaaga ogumiikiriza n'opima n'olaba nti munno gw'oli naye taakirabe bubi oba kale bw'abanga anaakiraba bubi ogenda kireeta otya nga anaakirisiivinga mu mutima gwe nti ddala nyina okubeerako n'abaana ba bba wange manyi naye abakyala bazibu osobola okuzaala omwana omukyala n'amukwonoonera omukyala n'amugongobaza omukyala n'amuloga abakyala mme temuli bangu lwaki nze saagala ku papa ne bwe nnaaba kwegamba nga nyina ekirowoozo nti nzaaleko ku mukyala omulala nga mmaze okupima ono embeera ye kubanga bambi abakyala ebiseera ebisinga obungi osobola okumuzaalamu omwana oluusi ate ng'oyagala abaana bo bakulire wamu nga beemanyi n'oleeta omwana ewaka mukazi we n'afuukira omwana oyo ekizibu n'akitwala ng'oba nti omwana ono ye yamwagalira omusajja ate ng'omwana aba talina musango oli mukyala bazibu naye okitegeera kati so njagala nkikole nga mpulira neeseetinza okukikola mu kiseera ekituufu kale Faizo mbadde simanyi nti olina ebirowoozo eby'enjawulo naye kati nkolera ekintu kimu nzikiriza nkuleetere ku byana ebyenjawulo nga naawe okiraba nange nga kinsikiriza okuba nti nkiyita mulamu wange naye Kawuthara Mama Junior yono Prince wamusuba ku lunaku luli eri wootaaliwo bwe yajja ewaka kati engeri gy'obadde ng'omunsaba mukuleetere omulabe wuuno munnaye muleesi Prince nsanyusa okusisinkana nsanyukidde ddala nze nsinze oli musajja wavunaanyizibwa kakati Prince onansonyiwa lwe wajja ewange nga siriiyo nali ngenzeeko wa mukadde naye nakusubwa nnyo kuba kyandaga nti oli musajja wavunaanyizibwa bambi nange nakusubwa munnange era ne kati nno mbeera wa mukadde gyenvudde okujja wano era namubiri we yankubidde neŋŋamba nina okujja nkusisinkana webale namubiro yaŋŋamba abeera naawe kituufu nange tubeera ffenna naku zino mu bufunze wawasa mukama mulungi kiringa nga naye tetunnakifuula official bulungi kuba twetaaga okujja olujja nga lugumivu lwakuba kyankola bubi luli bwenajja nga toliiyo era mbadde nga nteeka pressure n'omubiru nga njagala okukulaba naye kinkoze bulungi nti nkulabe era omutima gukkakale omanyi kiba kirungi okubeera n'omuntu ng'omanyi abantu be kakati nze mbadde nsinga okwetaaga okukulaba olw'ensonga nti omwana oyo nze muvunaanyizibwako essaawa eno
kyova olaba nga namusaba nkusisinkane ndabe omusajja gwali naye wa buvunaanyizibwa oba nedda, kubanga maama w'omwana oyo tamanyi nti nno omwana sikyabeera naye, ate takimanyi nti omwana abeera na musajja. Kati nze kennyini neetaaga mukubira essimu mugambe nti omwana abeera n'omusajja, nga mmaze okukakasa omusajja gw'abeera naye wa buvunaanyizibwa oba nedda. Nendooza Mama Junior, ekifaananyi kye mbadde nkusiigira Prince kyekyo, kubanga musajja abuvunaanyizibwa era nsuubira tujja wangaala ffenna kubanga muntu mulungi. Nze nno olusisinkana luno okusingira ddala lugenda wa Prince. Mbadde nkusaba Prince tonswaza omwana oyo omulaba, bambi tomulumya omutima. Gwolaba oyo talina kyamanyi, nga bw'omulaba bw'ali. Mbadde nkusaba mwagale n'omutima gwo gwonna, ate omufeeko omulabirire, kuba kyesandyagadde kuddamu kumulaba nga tatunuulikako. Simanyi ky'oyinza kuŋŋamba. Mama Junior, byonna mbiwulidde, naye nkusuubiza ngenda kukwagalira omwana ono, naawe ojja kusiima. Nyenda mwagala okusinga noyimba nga bwe neeyagala kyenyinza okugamba, kuba omwana ono mwagala obulamu bwange bwonna. Mama Junior, Munnange nno byangu kwogera naye okubikola, kubanga abasajja abasinga akwagala wano ng'okyanyirira, olabika bulungi otiba butibi, naye n'ozaalayo omwana omu bw'ati n'omulaba bw'akuyisa, aba takyayagala kumanya. Naye kansuubire Prince, omwana oyo ogenda kumuyisa bulungi nga bwe yandyetaaza. Mama Junior, sigenda kukusuubiza, naye nkusaba otuteekeko amaaso, ojja kulaba laavu ya Prince Namubiri. Masavu Ate nga gookya Namubiri omulenzi y'ekituufu, okusinziira ku njogera ye, omanyi ebiseera ebisinga abasajja bano nga tonnaba kuvaamu kiwango abaakulabanga mata, naye womala okuvaamu ekintu naye okusinziira ku njogera ye alabika talina nnyo buzibu bambi. Naye nze kambasabire mwagaale mweyagale. Mama Junior, nze Prince namwesigirawo, nze mwesiga muntu mulungi. Naye era munnange teweemalizaamu, olina okulekamu, omwagala olekamu, weerekeramu munnaaye, kubanga abasajja nga bwe nkugambye, naye okusinziira ku bigambo bye alabika si musajja mubi, era mukwagaliza nze mbagaliza bufumbo businga. Kale Mama Junior, webaleewo. Awo nno ojja kufuna kye ŋŋamba maamawo, kubanga bannaye luli mbadde nange nga byansobera sirina kyakwogera, naye kati munnange ebeera bulungi bufumbo. Kale Mama Junior, nze buli kyonna kinaaba kituusawo njaba nkugamba. Era togaana kunneebuuzaako ne woba ofunye challenge yonna. Ngenda kufuula omuwabuzi wange. Kituufu. Ye Mama Junior, nana omulabako. Bane bamisinga mwenna muwummuza, musanyusa, nana musukulumu, mwenna mwenamba misinga. Ate Junior ye nga tomwogeddeeko, tomumisinga. Mumisinga of course. Munnange buli omu yagenda lulwe, nana ye kyajja akomewo ewaka. Omanyi kati mbeera wa maama. Kyajja akomewo yadda kwosajjo. Muwummuza, ye baaba yankubirako essimu. Naŋŋamba nti nno ye yali ew'omusambaganyi ng'abalabibye.
era yalinyadde ennyonyi ali bweru yagenda kukola. Oyo mwana yagenda dda nga tatugambye. Yagenda munnayo manye ebiseera ebisinga abantu nga bagenda ebweru tebatera kulaalika. Abantu bamanyi obbakola ebintu ne babalemesa engendo zaabwe. Maama ate nga nkasibiddwa kamuwumuza kange kaali kansanyusa. Nange bambi namusuubwa kubanga kati okuddamu okumulabako. Era bannaye Ate bba abalala simanyi buli omu ensi yamugabana lulwe. Oba ye musanyusa ali kuki mukazi wattu simanyi. Musukulu oyo ye saagala kumanya. Mwana gwe Nansi ng'obuze. Mwana gwe mbeera yansi Wenna ndaba otaddeko akanyiriro. ng'ate nze ndaba oli bulala ne bannaye onyiridde. Naye era naawe era bannaye wenna olulinga akaswiti 16. Muganda wange nkugamba ki? Toliyise nno ssanyu. Olaba ntuuse osalako enviiri zino ku mutwe ng'omanye wange si birungi. Ogambye otya? Sikyalina ssente zenjiwa mmuke muganda wange. Yekusooka oleka ebyemirimu kati otuuseewa. Mulimu ki munnaye gw'oyogerako? Nkunyumiza ki? Ng'omusajja ankubira bulungi nga ngamba omulimu yagufunye. Uyo nga ntambula mpaka gyampise nga sigendayo. Bwe natuuka eyo munnange ng'omusajja atwala bulungi nnyo kwagenda okukola ki? Wengenda okukolera. Bwe natuukawo nga nsangawo omusajja nga ngamba bulungi nnyo bye nnina okukola nga ngamba ngule nti yunifoomu ndowooza kyekyalibadde ng'ekyokwewandiisa nga sikwata emitwalo 10 gyange nga sigimuwa. Ndowooza essanyu eryali awo bannaye. Toliyise essanyu nga ngamba munnaye yunifoomu olwo nzimaze nga nkeera ku makya ssaawa 10 nga nsonga nasanga n'okuggalwawo nga waggale nga ngamba owaayi kantuule ekireka bo baggulawo ba ssaawa 2 nga ntuula mba ndi awo ng'era bwe nakitereeza nga ssaawa 2 ziweze nga bakyala bajja nga tebaggulawo ngugulawo nga ninda bamaliriza bulungi nnyo ndaba bafulumya ebintu babitadde wabweru bamaliriza bulungi nnyo nga ndaba batandise okukola nze ndi wane nyimiridde lwaki seetaba mirimu nga ngenda mu nnyo nga nkwata kaso mba akakutte nti ng'omukyala owaayo ennyabo ate ggwe kiki tukuyambe muki konze munnaye ndi nzize kukola nti ozze kukola kikyotegeeza okujja okukola nti ndi mukozi waneeno nga ngamba otya nange nga sitandika kwennyonnyolako nga ngamba omukyala nti wano nasangawo omusajja era ye maneja wa wano ne mugamba najja waneeno buli kimu nenkikola nga bwe kitambula era nangamba ku makya nkole ki nkeere nzije nkole oba okitegeera era yensonga lwaki ndi wano nga mbuuza omusajja koze omusajja ng'omukyala munnyonnyola nga munnyonnyola nga mugamba munnaye nasasula yunifoomu buli kimu nekisasulawo omusajja nangamba nzija ku mulimu biki era gye bigere bino byolaba nkedde mwana gwe ng'omukazi antunuulira kyamuli ng'embw esudde ekyuma ndaga talina nakimu kyamanyi. Mu bufunze ng'omukyala alagira ddala talinaako yadde kyakumanyiiko yadde. Iye era omukyala yabwe bulungi nnyo yaŋŋamba bakubbye wangi mwana gwe amaanyi ganzigwamu nze n'amagulu gonna ne geetema nenfulirawo n'omusujja ogw'amaanyi. ayina asinga walaba bambi byebyo munnange ate wamma bw'oyogera bw'otyo kakasajja nakalaba ku bigambo byonna byonna bye twayogera nako ku bino ebyange ebyokgenda ebweru ne ŋŋenda waliwo bannange be neebuuzaako eyo ne baŋŋamba ku ssente ze yatusaba obusente butini ddala akusabira ddala obusente obutini ddala osobole okusasula amangu akubbe naye gwe sooka oleke kyoyagala okuŋŋamba nti balina okuba nga beekobaana babiri. nze bwendabanga kiyinza okuba oyo munne yakuwa ennamba yeekobaana n'oli bakubbe nno wandiba omutuufu naye kakati olwafiiridwa tasula ku malaalo te tunaamukolera ki naye kakati sokumbuulire
weewuwo ate biyimiridde bitya kati? Banaye Nansi, ate ebyange nze natuuka. Mwana gwe, nze ndabira ddala ndi mu future yange kati. Omanyi ekintu kye nalootanga? Okimanyi nti nno buno obudde nsula wa Faisal? Otyo? Faisal yakuwasa? Tampasangako, ate era tandabangako. Yiye, kyekyo ekyo naawe. Era bannange oyo omukazi bannange Kauthar. Simanyi kyendimuwa, amanja kinene. Atya? Anti eyankonectinga ku mukyala Faisal. Nampa omulimu gunsasula bulungi, ate nga ne wembeera embeera nnungi, era ng'essaawa yonna Faisal yandi mu 5. Kati sooka oleke. Oli wa Faisal? Nnyo. Wagenda kufuna mulimu? Oba wagenda mu bufumbo? Nagenda kufuna mulimu. Era omulimu gwe nasooka kati obufumbo bwenzizaako. Sooka oleke. Bw'obadde oŋŋamba oŋŋambye mu maka ago omwa Faisal mulimu omukyala. Mwali. Kati mukyala we bw'ali kumanya? Era essaawa eno njiya watya we ngenda funa Faisal abeere wange lubeerera. Dabo naye kakati kambuuza, mukazi we yakuyisa atya? Just know, oli my good boss. Gw'ogenda olyamu olukwe.